Tukyali Dokolo tuyingidde olunaku olwokubiri tutambula ne His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu era ng'ensonga enkulu ekyali yakuwenja kalulu ka mukyala Ageno Harriet munnakibiina ki National Unity Platform gwe bawanzeeko edduusi okukwata kkaadi y'ekibiina kino olunaku lwakubiri bannayuganda balindiridde omwagalwa waabwe His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu essanyu lingi jjukira nti eggulo yasiibye nabo era n'olwaleero asiibye nabo olunaku olwokubiri ng'ayongera okusaggula akalulu ka munnakibiina ki National Unity Platform era essanyu bannayuganda lye balina lyeryo nga bw'obalaba bakyamufu balabye ku pulezidenti waabwe bulijjo gwe beesunga ate ng'era agenze mu kitundu kyabwe okuyegera omwana waabwe ogwo gwe mukwano bannayuganda gwe baba beesunga nti pulezidenti tukulaba bulabi ku TV naye atulabe lwaleero tukulabyeko maaso ku maaso ng'oze mu kitundu kyaffe lwaki bo baba tebaafuna essanyu naye teweerabira nkujjukiza nti tutambula ne Haji Ssettuba omusomi w'edduwa yakutuusaako pulogulaamu zino Haji Ssettuba akola ku nsonga za kusoma dduwa bangi bakyusizza obulamu bwabwe lwa Haji Ssettuba omusajja oyo nga basomera busomezi dduwa ebyabwe ne bitereera bw'atanabamu okubira ku ssimu wandibadde omweyuna nga bukyali naawe okyuse obulamu essimu ye eri 0703 31 39 25 ye Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu escorting Ageno Harriet, the woman MP for Dokolo district in the by-elections. Her Excellency Madame Dr. Mamarina Zedriga, Deputy Vice President of NUP in charge of Northern Uganda. They are called here. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is live in Dokolo. The ghetto gladiator. The Batman from Kamocha. One more time. Okay. Thank you so much. This is Ramo region. I have a special song for you, sir. Within some minutes, we are appreciating you for coming here. Bobi, we love you. Why do you love Bobi? Why do you love Bobi? Awo tuli mu Lango region naye abantu obalaba essanyu lye balina okulaba ku pulezidenti waabwe bakulaga nti lyamu kiwagonja era basanyufu bya nsusso beewuunya okubeera nti pulezidenti waabwe bamulabyeko maaso ku maaso era obalaba nga bonna ke kamwenyumwenyu era ge mazina ago g'olaba gakulaba ku Kyagulanyi Robert Ssentamu pulezidenti w'abantu babadde bamwesunga era kibawadde essanyu okulaba nti bamulabyeko olunaku olwaleero ng'agenza okukampeyingira omubaka omukyala Ageno Harriet.
Positioning of Mawuli. People power! Our power! People power! Our power! Our power! People power! Again, Thank you. I want to introduce our candidate. Yes. Our sister. Yes. Akanonyezza. You support her. Yeah. We want her to be the Bobi wine of Dokolo. Okay. Because we want Bobi wine everywhere. Yes. And now she's representing us. Okay. Allow us to go, but let me also buy some hot water for our food. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
ni ne tu president ni dia be o me ko boni mi a unu kui be ne mi a unu kui pa me mi so ana te me do parliament me wo tunu mejo ayo tie ko pie je ma pesho ke mejo ayo chika pesho ana be ato ko bijo ni ijo tega me pedia no ngidi wo ni sek e ka dia wo ko pe inam mejo mi wa uru kore en ke na te wo ye be ko pe to ka langi me ko chulo en ke wo ye be bi ambulance me pe mejo ave kelo